Kuli ey'omugongo, okusanyalala, autism n'endala ze zimu ku ndwadde ezikabye bannayuganda akayirigombe nga bangi zibasuza tebeebasa olw'obulumi bwe bayitamu nga n'abamu okuzijjanjaba baasalawo okuddukira emitala w'amayanja bafune obujjanjabi obusaanidde. Dr. Erika Luhanga y'omu ku bantu abalozezza ku bukambwe bw'obulwadde bw'omugongo nga buno bwatuuka n'okumukuba wansi okumala ebbanga eddene ekyamuviirako okutandika okumuvugira mu kagaali. Okusooka okufuna stem cells ate nga omuntu awaddeko member wa parliament ate nga ambassador ate nga omuntu erida mu nsi muno njagala abantu bonna bakirabe nti temufiirwa chance eno. Dr. Eri bw'anyumya byayiseemu tolemwa kwewuunya era agamba amagezi yagajja ku mikwano gye okutandika okumujjanjaba n'enkola stem therapy newankubadde ng'enzijjanjaba eno ebadde teri mu ggwanga ate ng'ebweru w'eggwanga ya buwanana. Ate n'abantu mu region bano bajja kukimanya bajje wano babe mu nseera za Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Wawa zonna bazire. Buli kintu kyonna kati kiri wano. Kyaddaaki gavumenti ng'eyambibwako bannamukago ab'eggwanga lya Sweden nga bayita mu Joint Clinical Research Center banjudde obujjanjabi bw'obulwadde buno obusookedde ddala wano ku lukalu lwa Afrika. Twasalamu okulaba nti tuleetawo obujjanjabi obw'enjawulo obupya obunayamba bannayuganda ne baba nga babufunira wano ekituyamba obutafulumya ssente nnyingi kugenda kulonda ebweru. Professor Charles Ibingira nga yakulira olukiiko olw'okuntiko ku ddwaliro lino annyonnyodde ezimu ku ndwadde ez'enjawulo obujjanjabi buno bwe zitunuulidde. Abantu aba balina endwadde ez'ennyingo, ez'omugongo, ez'omutwe, ez'omusaayi, bw'oba ofunye stem cells zino zikuyamba n'owona mpola mpola. Yakulira eddwaliro lino Dr. Sise Kityo atubuulidde nti ekigendererwa kyabwe ne gavumenti kwe kulaba ng'eggwanga lisobola okujjanjaba abantu baalyo, bw'atyo n'asaba abantu obutatunuulira muwendo gwa nsimbi wabula batunulire obuweereza. Sooka ebbeeyi egenda kubeera wansiko okusinga ng'ogenza ebweru. Buli kintu ekitandika kiba kya bbeeyi, si buli omu ajja kukisobola, naye gye tugenda era twogerezeganya n'abaana ba Serikola nti stem cells ezo tuzikolere wano zisobole okuba nti no bantu bangi abayinza okusobola okusasula. Wano akulira ebyobujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Soral atenderezza omulimu bannassaayansi bano gwe bakoze mwategeereza nti yakwongera okusitula ebyobulamu by'eggwanga. And I'm happy that today we will be launching this DRC ABT Advanced Stem Cell Therapy. And I'm reliably informed that I've been Googling that is the first in Africa. Kinajjukira nti webituukidde olwaleero nga Uganda etandise okusajjakula mu kutandika okwejjanjabira endwadde ng'era abakugu mu kunoonyeza ku ndwadde batutegeezezza nti beeteefuteefu okuweereza bannayuganda newankubadde nga babasazeeko obuyambi. Jacqueline Nantale, BBS Telefayina, gy'otobadde.